Tuli Makerere Kavule wano kitebe cha National Platform ne Secretary General David Lewis Rubongoye wamu ne Mukyala wa Muganda waffe Eyawambibwa Lukwago Martin lunaku lwajjo mwalabye nga RDC we Kayunga ne Diso balina omusajja gwe bajjeeyo ne bamulaga bamawulire mbuye Lukwago Martin Eyawambibwa bulijja banupu gwe boogerako mbuno batawambibwangako lebe bingi bye bayogedde bitawa makulu kati nno Mukyala wa Lukwago Martin n'avaayo lunaku lwajjo n'akola akatambi ng'agamba mulimba oyo si ye mwami wange mumanyi era n'alagaho ekifaananyi kati adduse zambwa n'ajja ku kitebe kya National Platform okukubira enduulu nti batandise okumubuzaabuza n'okubuzaabuza eggwanga baagala kubuliza ddala mwami we oba baamutta tamanyi nti batandise okweta abantu abatamufaanana batamanyi nako nga bawaayiriza nti yeye so nga si yeye kale katugende ku kitebe wano Makerere Kavule tufune Secretary General David Lewis Rubongoye ne Mukyala wa Muganda waffe Martin batugambe ebigambo ebiriwo recordinga abantu bebanga bawambye era ku nsonga zaffe eza NUP bawagizi ba NUP naye ebiseera ebirala nga baganda baffe abasiraamu bebawamba ne batwala ne babuzaawo era tulina cases ez'enjawulo zikiri following up naye ate olunaku lwajjo mukitegeddeko abamawulire ti RDC ne Diso ab'e Kayunga bagenze ne baparadinga omuntu ne bategeeza eggwanga nti oyo ye Lukwago Martin omu ku bantu baffe abaabuzibwawo mu Novemba y'omwaka ogwa 2020. RDC yavuddeyo of course nga bagezaako okudiscreditinga byetwogerako eby'abantu baffe abuzibwawo so kwe kusalawo tuleete family ya Lukwago Martin ffe tubanja ayogereko eri abamawulire mulabire ddala obuyaaye n'obuswavu bwa regime ya Mwami Museveni naye kino lwaki bakikola kuba nti bagezaako nnyo okudiscreditinga ennaku y'abano abantu nga bwe mumanyi juzi mwalaba akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya engeri gye yali abalaata ku nsonga zino ez'abantu baffe ababuzibwawo era tumuvumirira nnyo oyo Mukyala Wangadya n'abantu be era mwena mukimanyi nti kati tusobola kuba nga tulina obwesige mu kakiiko bwe katyo bw'aba asobola ovaayo n'agamba nti ebyo bya kiwaani nga yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu so olunaku lwaleero tulina ono Mukyala wa Lukwago Martin era agenda kwogerako eri bannamawulire mu mubuuze questions zonna ze muyinza kuba muyina asobole okubategeeza kubikwata baawe eyabuzibwawo mwebale nnyo. So we are here today. Yesterday the RDC and Diso of Kayunga paraded a certain man who they claimed is Lukwago Martin. They did that to try and discredit our constant demand for our missing persons. Yesterday they had a man who they said was Lukwago Martin. Of course, our Human Rights Office immediately contacted the family. You've all been seeing this lady crying out everywhere in the media about her missing husband who was taken away in November 2020. So the RDC paraded a man, and the man started claiming that he was the one, the Lukwago Martin, which we condemn in the strongest terms possible, because when we contacted her, she confirmed that this is not Lukwago Martin who they are looking for. She has never met that man, as she will tell you herself. But this is to show you how the regime is very shameless. You know, they started with the Eric Mwesigwa issue when they claimed that NUP tortured him. And now they are trying to discredit the pain of these families. And you saw how the chairperson of the Human Rights Commission, Mariam Wangadya, was talking about this. So they are trying so hard to discredit the pain of these people, but our demand continues to be that we want these people back, because these were Ugandans who were abducted and taken away. And we've been saying that if those people were killed, let them produce these bodies so that the families can have closure. These families should be able to bury their people and know that ended, instead of them every other time coming up with stories of this kind.
because as she will tell you the circumstances under which the husband was taken away, and of course she has come with the son to Lukwago Martin, who will also speak to you. Jonah. Musibya mukyabanyabo ne basebo amanya agange nze Namuyanja Mary ndoza mumaze akabanga nga mundaba mawulire sijja kkowa kunonya bba wange gwe bayita Lukwago Martin gwe batwala ennaku z'omwezi nga 23 Novemba 2020 bamujja mu katale k'ebugoloobi ng'ali ku mirimu gye egya bujo gye yalinga akola. N'ate kineewunyisiza omuntu omu okuvayo mu mawulire n'agamba nti Lukwago Martin ye tebamuwambangako mbeera ye gyali yafuna accident. Naye ate omuntu gwe bandaga si ye bba wange tabangako na bba wange. Ekifaananyi kye nina n'okumpeyaninga n'ekifaananyi kye bafumiza mu mawulire si ye bba wange. Kasimanyi lwaki gavumenti eyagala okuwuddisa abantu, simanyi oba eyagala kunsuula ddamu nve ku nsonga zino eno. N'ate sigenda zivaako nga sinalaba musajja, sinalaba taata w'abaana bange. Nabadde ejjo ku mawulire neefuna n'eddoboozi ly'omusajja nga baagala okumbuuza ddala ye musajja guumanyi, naye ng'omusajja simumanyi, eddoboozi siriwuliranga nako n'ekifaananyi sikimanyi bannange. Lukwago Martin owange gwe mmanyi sinnamulaba sinnamufuna, bannange munnyambeko. Ekifaananyi ky'oli ndooza mwena mukiina, ky'oli gwe baleese tetukyetaaga wano. Omusajja simumanyi bannange, saagala bajweteko ebigambo bye batamanyi, okuvumirira ovumaganya amannya gaffe. Batuuka n'okugamba nti bankubira essimu nze ne mbagamba ensonga za bba wange nazivaako. Ensonga za bba wange sizivangako. Omwana wange ono atawulira atya nti maama ensonga za taata yazivaako nga taata ye tamulabanga. Imagine naye namuwadde essimu awulirize eddoboozi era talina nakuggwa nayo n'agamba osi ye taata wange. Omwana awezezza emyaka 8 olwaleero, emyaka egiweze 3 bukyanga batwala taata we taddangamu mulaba, naye nga lunaku lwava kusomera mbuuza taata ndiddamu mulaba. Ntuuka n'okyusa environment gy'abeeramu nga manya atirisi alibeerako oba alikyerabiramuko atirisi akaseera kubanga kimuto kyaringa. Banne mulekerawo okuddiisa abantu. Martin Lukwago talabikanga. Nze omusajja wange nali mumanyi, namala naye emyaka 9 mumanyi, ndesaazo ne bw'omuleeta mumanyi bw'afaanana. Nasaagala mulimbe bantu nti Martin Lukwago yavuddeyo mbu yalabise, tannalabika. N'omwana wange ono asobola obbagamba ekituufu. Sigamba nti nina bye muteekamu, naye amanye ekigenda mu maaso, si mwana muto. Ennaku z'omwezi batwala kitaawe ajjukira bulungi nnyo. Si ono yekka gwendesi, naye ne baganda be gye bali. Taata we tebaddangamu mulaba, mulekerawo okulimba abantu bannange. Lukwago Martin tannalabika. Bamusanga bugolobi mu katale ng'atudde ne banne mu leisure time yabwe yali ku luddo, ne wajja abasajja abambadde ebiddugavu ne bamutwala. Ever since olunaku olwo tetuddangamu mulaba. N'olunaku olwo bamutwala balina omuntu gwe bakuba n'essasi, until now akyalina essasi mu mubiri. Newe mujja ku ground ne mubuuza Lukwago Martin gye yasiibanga, gye yabeeranga, buli omu amumanyi, buli omu akimanyi Lukwago Martin talabikanga. Lwaki mulimba abantu bannange? Lwaki mwagala otuuka byanga bulunaku? Banna abantu bano balina families, balina abantu be baali balabirira. Mulekerawo okulimba abantu bannange, bambi mutuyambe. Omuba mwamutta, nkimanyi nti omusajja yagenda, naye munsaasire. Gwe mulaba mpisa mu kugezesebwa okw'amaanyi. Banvumye, bampisa amannya. Temulimba abantu, Lukwago Martin tannalabika.
So okay. Tumulekono. Kale, yogera luzungu. The names of Namyanja Mary, the wife to Lukwago Martin, who was taken on the date of 23rd of November 2020. But those who are going around telling people that Lukwago Martin is seen, Lukwago Martin is not yet seen. I'm still looking for my husband since he was taken. Someone said that he called me and I said that about the issues of my husband. And I told her that over him, Simayin, who called me. Because no one has ever called me on the issues of my husband. Ever since he was taken, I've never seen him. The one who's going around telling people that he is Lukwago Martin is not the one. Please, people, stop telling people lies. That is not Lukwago Martin. I know my husband. I spent 9 years with him. He's not my husband. I had 1 kid and other kids and 4 other women, but the mother died. I'm the one looking after those kids. Stop telling lies, people. Lukwago Martin is not yet to be found. He's not found. I'm still looking for him. Any questions? Oh, yenna agenda nga yerimbika mu linnya lya bba wange akolebweko ng'obuyinza bwe bulagibwa. Kubanga tamanyi kikyazanyira ku nze omusajja wange nali mumanyi. Olaba omwana ono nga bw'afaanana yali kitaawe. Kati ombuulire omusajja gwe batadde mawulire n'ono omwana balina bye bakwataganira. Balowooza nze ndi musiru. Nze njagala bba wange. Oba mufu oba mulamu. Njagala bamundage. Bali bambadde biddugavu nga bonna beesabise nga tosobola kumanya nti oba onaani oba onaani. Kubanga n'abantu be bamukwata nabo olunaku olwo babakwata abantu 10 ne that very day ne balilizinga abantu babakwata abantu 11. That very day ne balilizinga abantu 10 ye ne bamusigaza. Naye buli gw'obuuza gwe yali naye nti bane baabatwala omusajja bamutwala bagga bali batusibye kantontono ku maaso twamanya kikyagenda mu maaso. Buli omu bamugamba nga fuluma nga bakuba bukubi emigongo odduka olw'okuba nti bali mu kutya ng'odduka buddusi tiwalazima twamanya nga kikyaddirira. Okutuuka ekudde bugolobi nga Martin Lukwago taliiko. Paka kati myaka 3 omusajja talabikanga. Mwagala tumale kweyambula tugende ku makubo manye nti tuli mu bulumi. Mwagala ki? Bane mutuddiza abantu baffe. Nga tulaajanye kiki tutakoze ne mututwalako ne ssente mutufeeze buli kimu. Kale, any other question? The other day we've seen, that is for you, we saw what was in Parliament. We don't know what they're going to do next, but you as the part I heard from the MPs, but were you satisfied with the answers that government gave on that particular issue about people who have been disappeared? And what do you want your members of the parliament to do next after that unsatisfactory answer from the government? Yeah, of course, kyatuwunyisa nnyo okusoma alipoota eyaleetebwa General David Muhoozi ne byali ayogerako. Kubanga byayogera byali bya bulimba. Abantu abamu be yagamba nti tebayinanga bibakwatako twabiraga nti bayina IDs, abamu bayina passports nebirala byonna bibakwatako gye biri. Naye n'ekirala ab'enganda zaabwe gye bali, ba LOC gye bali ku byalo, aba defense gye bali, abantu bakimanyi bulungi nnyo. Era juzi mwalaba mu lutaayo lwa lopu lwabadde akola ne tiimu ye mu families ezo ng'abantu gye bali bonna ne witnesses ababiraba ng'abantu bano babatwala. So kyali kya buswavu nnyo okulaba nga regime evaayo okwogera ebigambo bwe bityo. Ekyokubiri
bavaayo ne bagamba nti bano abantu tebali cooperative ne police. Kati ngono bwakugambye tebamucontactinganga. Naye n'ekirala officer who contacted me ne mukkiriza najja nayogera nange ne muwa details all okuva ku bazadde gye yasomera buli kimu we yakoleranga gye yakulira. Kati simanyi lwaki bagenda nga balimba abantu ne mbawa n'ekifaananyi kya Lukwago Martin. Kale saalino okufumya amawulire nga bagamba nti Lukwago Martin bamulaba ate nga ekifaananyi kye naba si kyendaba nga n'omuntu gwe bafumya simumanyi. So Minister yavaayo n'agamba nti bano tebawadde cooperative ne investigations. Ekisooka Human Rights Commission naye yavaayo bwetyo. Ngono babadde abagamba aba Human Rights Commission baali tebacontactinga families babacontactingangako. Ne police families ezimu tezicontactingangako. Naye ne babacontactinga babawa details zonna zonna ezibakwatako ne batabeerawo kye bakola ogenda mu maaso. Naye tulina information nti abantu abamu bo bennyini bavaayo ne bategeeza kati ngabo be bagamba nti batwala ekakiri mu barracks ne bamalayo ennaku ngaziizo. Abamu be baali basibye nabo ne babalelizinga abalala ne babalekayo. Kakati ezo questions zetulina nti lwaki mulimba abantu nti bano abantu tebawadde cooperative. Kubanga bano ebiseera ebisinga bebetwalanga ne ku police okuwaaba gino emisango. Ebiseera ebirala bano bagezaako babacontactinga nga bagezaako okubagulirira. Ne bacontactinga family ne bagamba katukoye sente meka ensonga z'omuntu wo oziveeko. Ekyongera okutulaga nti oba oli abo abantu either babatta oba babakola kyonna kyonna kye babakola naye tubanja tubuuza bano abantu mwabateekawo gye bali waleete bwe mwabatta muleete emirambo gyabwe abantu baabwe babaziike bulungi. So question endala nti tuzaako ki mujja kutulaba nga tukola activities ez'enjawulo ku nsonga eno. Nalabye mukyala wange agamba nti tugezaako okulaba ng'eno ensonga teva mu ddiiro. Tegenda kuva mu ddiiro okutuusa nga bano abantu bakomyewo oba nga tutegeddewo gye baagenda. Kuba kati chairperson wakakiiko k'eddembe butasobola ate okuvaayo n'ayogera statement ng'eyo nti tugezaako nnyo okulaba ng'ensonga eno teva mu ddiiro. Bw'aba nga ayagala eno ensonga eve mu ddiiro baleete abantu bano so that there is closure for these families. Abantu bamanye abantu baffe ki ekyabatuukako. Ate ekirala balekeraawo okuwamba abalala nga bwe mbagambye every day wano tubeerawo n'abantu ababa bazze ku reportinga cases empya zaabwe be bawambye n'ebirala bwe bityo. Yeah, I think those are the questions. Okay. Nobert Mao of course muswavu kubanga yagambye nti bano abantu bagende eri government. Kati kyembuuza Human Rights Commission ekolera ani? Si part of government. Police ekolera si part of government. Ministry ya Internal Affairs n'ebirala. Akimanyi bulungi nnyo nti zine emisango oba ensonga z'abano abantu twazitwala dda twawandikira CDF ne tuwandikira Human Rights Commission ne tuwandikira Internal Affairs bonna ne families zino bano bolaba abamu batambudde bongabo ono mukyala asobola babuulira offices mekaze yakatuukamu ng'anoonya baawe. Kati mba sitegeera kyagamba nti tebatukirira government so nga bagenze mu bitongole byonna bya government. Kakati bebadde ba debating in parliament bibadde byaki bayendooza ensonga ezo zibadde zituuse eri government. So bano abantu webali ate bo kye baagala abantu baabwe kyokka kye baagala teri nsonga ndala yonna gye baagala era bwe baba bamanyi nti babalina babaleete abantu baabwe ensonga eneve mu ddiiro. Of course, what Nobert Mao said is shameless because he's be taken to government. But he's saying that these people should approach government. Maybe he does not know that these people have approached government countless times. The Human Rights Commission is an institution of government. Uganda Police is an institution of government. The Ministry of Internal Affairs is an institution of government. We have made reports, numerous reports to all these officers
these people themselves, the families of the victims, have approached all these offices, the different offices, you know, and they have not been helped up to now. So I don't understand when he comes up to say that these people should approach government or should approach them. You know, for us, we are demanding, and we are making the demand to the regime of Museveni. We are saying we want these people to be produced, dead or alive. So if he knows that, if nobody more knows where these people are, and the government wants this matter to come to an end, let them bring these those missing people to back to their families, and this matter will be put to rest, and we go on to other things. Ensonga tugenda gyogerako ku kiseera kyayo sebo. So tugenda gyadulira mu kiseera kyayo. Sagala kati tuli ku nsonga z'abantu baffe ababuzibwawo. Kale bannange mwebale nnyo. Ndowooza mbiwulidde byebyo. Secretary General David Lewis Rubongoye ne mukyala wa muganda waffe yawambibwa yabuzibwawo nga bannyonnyola ku nsonga eza gavumenti okuvaayo RDC w'Ekayunga ne DISO okuteekawo ekisajja awo ekitamiivu nekitandika okweyoggoza mbu kyo kyakyo kye Martin kye tunoonya ekya Nup mbu kyo tekiwambibwangako mbu kyo kyagwa ku accident kibadde kiri mu kwejjanjabwa n'owulira endongo n'owulira ensolima nga batandika okubuzaabuza eggwanga. Naye tujja kulekerawo tugenda kulemerako paka lubeerera nga tufunye abantu baffe era tujja kubafuna wande Omukama Katonda ajja tutaasa ajja tujuna ajja tuwa abantu bano baddemu balabike oba bafu oba balamu tujja kutegeera gye bali era neyakulemberamu okubatta naye tujja kumumanya ate ajja kuliwa olw'ebyo ebikolwa biro oba ebikolwa bye yakola ku baganda baffe bano. Kale ebyebyo mbaagala nnyo dunda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo batayi mweraba ne twagala bantu baffe.